Hilux UAK Luenda Chenda Mumukaga K ne Prado TX UAZ 585E zezimu ku motoka ezagiddwa mu manyo g'empisi g'abazigu nga zino zisangiddwa nga zonna zagibwako emipiira radio z'omunda nga byonna byataganjulwa. Mu wiiki emu nga ebikwekweto bitandise poliisi ekakasizza nti baakakwatako emmotoka mukaaga era nga bano okuzifuna bakozesezza kamera ezassibwa mu bifo ebyenjawulo. Well knowing that we have put assets in place like the CCTV cameras that help us monitor these type of movements of vehicles that are suspected to be stolen. They park them in parking lots. These would say night parkings. Luke OSGire anokoddeyo obumu ku bukodyo abazigu bano bwe bakozesa okuzifuna era ng'onaakakasizza nti ebifo awateekebwa emmotoka mu Kampala n'emiriraano ziterekamu emmotoka enzibe. Crime in most parkings around Kampala metropolitan and especially in areas of Lugala and Masanafu, and those are our main targets. Those are the targets we are looking at, and many of these vehicles have been recovered there. Luke era akakasizza nga bwebakutteyo abantu 5 nga omu ku bano ye yabatutte mu bifo gye batereka emmotoka wabula nga emmotoka 4 kwezo bannyinizo bazifunye nga zine 2 tebannamanyikwa. Lucky enough we got someone who's leading us to these recoveries, and he's one of our suspects, and he's also making us make more arrests in a way. Z585E Prado TX. The owner is currently unknown, but it was recovered from Jordan Car Wash and a parking Lugala. So you notice that the area of operation of these tags is Lugala, Kosovo, and the Nankulabi areas. So we also recovered AP796A Toyota Nuwa, which was stolen along William Street, and recovered from in Nakauka. This is a park called John Parking Yard. This is the only vehicle that was recovered in a different locality, which is not under the jurisdiction of all the Kampala police. So investigations are on. Flavia Nasaka nga y'omu ku babadde bazze okulondoola emmotoka ye eyamubbibwako atubulidde butya eyiye bwe yamutwalibwako. Emmotoka yange yambulako nga 2 ogwokusatu guno omwezi nga gutandika olw'eggulo gulaawo nakimanya ssaawa 2 nti emmotoka ebuze. Nali ngitutte ku washing bay, nagitwala ku washing bay ku ssaawa ng'emu akawungeezi nga nvudde ku mulimu banjolezeeko kati after like an hour waba washing bay, askari wa washing bay nankubira essimu nangamba madamu gwogambye omwami ono afulumye emmotoka ng'omwami simuyinaako idea naye nga yali kanaabe ng'aludde mu parking. Bamanagers ba parking gwe bawa responsibility assignment okwoza emmotoka eyo paka kati wiiki 3 sirabanga mmotoka. Ono oluvannyuma ng'ategedde nti bamubbyeko emmotoka ye yeekubira enduulu ku poliisi wabula nga kati ziweze wiiki 3 nga talina kye yafunyeeyo era aliko ebibuuzo bye yeebuuza. Nenyalatinga poliisi naye nenziruka nfuna reference number ku poliisi y'oku kitundu Empereero gye nsula nenfuna reference eyo. Kati okuva olwo nfuna information in piecemeal ku poliisi bangamba emmotoka yo basooka ne bagirabako kamera ku makubo, basooka ne bagirabako ekyanja ne baddamu emukono ne baddamu ekabusu, naye all the time bangamba nti twagirabye leeti twali gikutte. Ekisinga okuluma Nasaka y'ensonga nti aba washing bay emmotoka ye bwe yali bakkiriza nti kana abono baali bamumanyi era ne bamukwata wabula n'agamba nti ayagala mmotoka ye si bya kooti. Tumane emmotoka kuba ekifaananyi ekyasooka ekya poliisi ekyafuluma ne bamu identify nga ne bagamba nti mukozi waabwe naye tebamanyi whereabouts ze. Era nannyini washing bay ne askari baabakwata era baabatwala mu kooti ku Kasangati Magistrates Court. Naye ate nze ekyo si kyenjagala, nze njagala mmotoka. Ono aliko obubaka bwawadde bannannyini mmotoka naddala abo abazitwala mu bakanaabe. Kati omuntu ndowooza abeerewo nga booza emmotoka ye paka abeere ng'agiraba buli weeri. Sometimes it's impossible, naye ekyo kyendowooza nti kyekiyinza okuyamba nti oba ogirabiriza
naye oluusi wabeerawo ne story nti bakugyemu mu mmotoka ne bakutta oba ne bakusuula ebbali ne batwalemu. Okulabulwa kukoleddwa eri abo bonna abagula emmotoka zino kw'ossa ne speya nti singa banaakwatibwako kajja kubajjuntuka kubanga bazigula bamanye ekituufu. But currently 5 suspects are in our custody. You will excuse me, I will not share their names and their faces because they are leading us to more recoveries of the same vehicles, and currently more operations are ongoing in Kisenyi area and other areas with the aim of recovering more of these motor vehicles and spare parts that are taken from motor vehicles and later sold. Abakwatiddwa ng'amannya gaabwe gasirikiddwa era nga bakyakuumibwa ku kitebe kya Flying Squad bakutwalibwa mu kkooti. Bw'atyo Luuku akubiriza abantu bonna okubeera abeegendereza nga bavuga emmotoka.